kulikayo munange mukuwummulako tufumba biryani masala twamaliriza okusala ebirungo naye nga nawe osobola tufumbira ng'okozesa essimu yo owandikira obubaka wandika okufumba lekawo akabanga wereze 838 ffe tujja kukwatagana kankudize chef akutwala emaaso paka we tunaalira biryani waffe masala chef tuzza ku kikati fumba tugenda kufumba tudda mufumbiro nsetu gye tugenda kufumbiramu kale katukwataganye mpola mpola katugenda sooka tuggyeko obutono dakika nga 5 lwaki akyamuse nnyo bw'aba akyamuse nnyo obutungulu buno mu kifo ky'okubulawuni nga busirira busiriizi kano bajja kuba bakajjawo bani omusajja ono antya gamba kano ojja kuba okajjawo olwakyo ogaba bajja kuba bakajjawo tesifaayo obusiikira bbanga ki okutuuka ku kala gy'obwetaaga okufaana biryani yenna alina okutwala eddakiika 35 okujja yenna okuba nga ayidde nga kino ekyobutungulu okumyuka obutungulu kisinziira gwe obeera osobola obbulawo naye kati wano webutuuse tusobola okuteekamu karoti ne green pepper katujja sooka tufumbe bino ebintu obutungulu buno ne green pepper ne karoti bikyukeko mu katono mu kala oba bijje bulungi tuleke tulyomu ennyaanya ensonga nti zo zijja mangu zijja kuba ziyitawo nituba nga tetukoze kyetwaliyagadde koko yesembayo enkoko kati yeddako wano mudalasini agenda mu bulambalamba weda ninze kusekula kati mwembanga yakakyere kange tampulikika obisobola kumeketa ekiti bwe tuba nga tuyiyeemu omuceere guli eri bino biyimuka waggulu bwebiti budalasini bisobola oyimuka waggulu bwebiti n'obijjamu koko yesembayo kale era si yesembayo kubanga tuba tulina otuteekamu zino spices endala nga royco black pepper galamu masala n'entangawuzi yaffe ne gali kati ekyo tuba tufunyemu ntangawuzi ne katongolo kyumu ebiranga tubisuula bino nabyo birina webikolera naye nga ate si mu biryani wano kati bino tuyinza okubikozesa nga mu chapati kati kyetuba twagala wano kaba kawowo kali ndowooza era okawulira akawowo kawulira biri kasitoma kizibu okulaba nti oba omuntu yenna kale abeera alya piraawo manya biryani masala okulaba nti obutategeera kiki ekiba kigenze mu maaso ng'alidde awulira bulizi kawowo n'amanya katungulu kyumu naye nga takalidde kati gana amazzi gajja tuyambako okubifumbafumba wano kubanga bijja nga n'akawowo kano bwe kayingira mu nkoko omwo oluvannyuma tuteekemu ziri spices endala ng'okuli eriko ne galamu masala tamaric powder bwe tubiteekeramu nga tusika busisi wali bisiriira wansi biba bisiriira so nga kiwedde tugenda kwongera tutabulemu katumaze okulaba nti ebintu byonna bikyuse kala buli kimu tokyakiraba nga bwe kyabadde n'akawowo nako nga kemikisinze wamu ne kaba nga kati kaba kalungi kati ka mulembe katugenda kubateekamu omunnyo kazoga biryani kyabayindi nabaki biryani aliwo abayindi Pakistani n'abasudani kati bamwagala nnyo abasudani nabo bamulya naye naffe muno eno mu Uganda oba Africa nayo kati abantu bamwagala nnyo olw'ensonga nti kati abantu abo bafuuka mikwano gyabwe era bonna batambulira wamu
erinnya ekituufu baagala kubuzaabuza naye biryani kitegeeza piraawo ow'enkoko kale chicken biryawo awo ndowooza katuza muceeri tugenda lindako amazzi gano gatokote bulungi nnyo tweketutekemu omuceeri kyekyo piraawo piraawo wanjawulo chicken biryani waliwo chicken piraawo ne chicken biryani bwetuba tufumba piraawo ate ye tutekamu black pepper na gram masala na turmeric powder ate nga mnoge bivaamu spices zaawula ne taste nja kubalya nje nja kulyako nja kubaliira mbanyonyole kyeki ekyawukana kiba kirungi tulinamu eddakiika zaffe meka kati wantu kyali ku dakiika ziri 15 eza spices zonna okujja obulungi byonna kitwala dakiika 15 katulinde eddakiika zaffe ze 15 zatugambye ebirungo amazzi gaffe n'ebirungo bitukote bulungi oluvannyuma tuteekeko omuceeri tumale tulya ebiryani waffe masala teva ku Bukedde TV. Kati tugenda sooka tucekinga amazzi gaffe gano ge twataddeko oba gatokose bulungi. Gatokose dda era nga yeno olevu kwe tulina okuteekeramu omuceere. Omuceere twabadde omuceere gwe tugula gwo mulungi. Tugula omuceere nga mulonde bulungi kasoma talye kujinja n'agamba nti ate oba ki wendimeketera eguntamira naye ate nga kizibu kubanga tusooka nitugwekebejja kubanga guba mu parking bulungi kati era ndowooza ogulaba nti mulungi temulimu yadde akantu konna kati tugenda kuba tuguteekamu muno sooka notabulamuuko n'olaba awo nolyoka oyiwamu omuceere. Ogutabulamu ne gwemikisinga bulungi n'ebirungo bino n'obikkako kati tugenda kuba tujjako kava eno kubanga omuceere gutokose bulungi ate kitandise bwe gutokota omukka guno gukola kuno amazzi ne gaba nga gadda muli ne gaba nga kyetutaagala ate nga amazzi gano gadda muno nga ate gano twapimemapime ne gaba nga kukola excess ndowooza ogalaba gakunkumuka. Kati omuliro guno gujja kuba gusobola okugisa biryani masala ono ogusigaddeko kati kino olwo tuba tukijjako tekikyalina mugaso kati ne tutabulamu kati tugenda tuteekamu kano katamaliki ate nga tukateeka mu kikopo anti tugenda tutabulira muno kakutabula mu mazzi kakusooka tabula amazzi nogenda nga oyisaako kuli kungulu bwoti kaza tugenda kukiraba. Omanyi bino ebinzaali bye basimba biringa entangawuzi ebyomukyalo byebyo nga kawokeeko mpyabudde nfidde ebonyanga ebyo ebinzaali kale abyo ebimu bye bakolamu naye baliwo ebirungo ebirala batabikamu era nabyo ndowooza babirima kubanga babifulamu ekyo ekyomutindo. Koza katamari ko kakola ki mu biryani waffe? Katamari kano kakyusa kala nabanga si wa white nnyo kale musigalamu obumunga bwa white naye nga kayita design ku mmere n'omuntu newabanga agirengeredde eri emusikiriza okulya. Kwegamba etwagana weetegeka enkofiira eridde neyanzizi ng'oyise mu bwangu bwoba naawe ogenda kulya eno yani lwaki onjiikiriza eno yani kandi ebbi tofaayo ngenda zirya zombi webale nnyo era webale nnyo gabula nja zirya zombi akafooko kiki mbadde nkugamba bwoba ng'obadde mu kiyungu ng'ofumba si bwe kisaana okutuula ku lujjuliro okulya simanya ntadde nsibye ebitambala ku mutwe beki aba agenda okulya oba olina okuba nga weetegekedde okulya. Biryani masala kyekyo kwegamba
owulira nga kyolyako oyagala ne banno bakiryeko era mmanyi mugenda kiryako kubanga toyigidde wamu ki ekiri mu biryani spices kyezifuula biryani naye omwangu omulabi ayinza okubibuzaabuza ne pirawo masala ne pirawo byawukana nti pirawo wa nkoko nedda onabira n'obutungulu n'ennyaanya green pepper carrots n'enkoko n'omuceeri kubanga biryani nkoko na muceeri naye enfumba etandika etya sooka mu butto ketacyamuka nnyo kasaba ng'ayidde teekamu obutungulu carrots ne green pepper obisiike bijje bulungi oteekemu ennyaanya nkoko yesembayo obisiikire ddala bijje olwoka oteekemu amazzi omuceeri mazzi n'enkoko obireke bitokote awo olyoka oteekemu muceeri n'ebirungo ebirala mikwano programu bwetu yebadde naye nga nkujjukizaamu nti Royco nteramu ssente mu programu yaffe eno koketagisa okwirawo mu fumbiro mbebaza buli mbeerawo ku simu yaffe bw'oyita mu bubaka noweereza kyoyagala 8338 ffe tuba tukwatagana nga tusobola okukola okujja gy'oli n'otegeeza nawe ky'olina mbaagaliza sande nungi na wiiki ennungi sigadde byeganje Diana ku Bukedde TV.